Sekibo Vincent Matovu bintu bizibu akwedde Bannakyaggwe akabaga akabakulisa okukola obulungi mpaka z'amasaza sizoni ewedde okulaba nga Kyaggwe yasobola okutuuka ku mulundi gwayo ogusoose ku mupiira ogwakamaliriza Namboole. Okujaguza kuno kutandise n'okusaba okulemeddwamu Reverend Edward Muyomba ng'ono agamba Bannakyaggwe essanyu baalaga ku mupiira gy'amasaza okuva mu kibinja gye kyatandikira okutuuka ku fayire Namboole kyalaga muno Bannakyaggwe bali bumu n'asaba okwagala okwo n'omukwano gwe baalaga mu mupiira gy'amasaza bagende nako mu maaso. Katonda nga bwali omulamu ffe twali abawanguzi b'emipiira gy'amasaza naye Katonda yatusaasira busaasizi kubanga baleka mbabuulire ng'ennaku z'omwezi 1 Novemba muba temwamanya byali mu kibuga abantu baasula batambula temwaddaka era twagala nnyo okwebaza Katonda ssebo Ssekiboobo nze ku lwange bwe batukuba omupiira gwannuma naye ne ŋŋamba Katonda ono alabika nga yategedde ng'essanyu eriri ekyagwe liyinza n'okufiiramu abantu n'agamba ekintu kino katukiwummulize wano naye nga Bannakyaggwe twagala okubayozaayoza twawangula naye essanyu lino Katonda n'ayagala awummuze emitima gyaffe naye njagala okubeegayirira nga Bannakyaggwe twateeka ensi ku bunkenke ate njagala okubalaga omupiira gw'amasaza guno gulina eddala kwe lyatuteeka era tetwasigala kyekimu era njagala okubakakasa abantu bwe bakola obulungi basiimibwa twagala okwebaza ettiimu y'essaza yatukulembera bulungi era ssebo w'ekitiibwa Ssekiboobo Vincent Matovu bintu bizibu Mukama akutuwere nnyo omukisa walaga vayibu yange nti okwagala kwe twalaga nga Bannakyaggwe okwagala kwaffe kubeere kwaki kwa mazima buli muntu agulumizenga bunne okwagala bwe kuba muffe obumu bubaawo bw'olaba nga waliwo ebitagenda bulungi okusinga okugeya n'okweweebuula beera mukakkamu. Director wa award Owekitiibwa Vincent y'omu ku bantu abakakkamu Katonda bawadde ssente nange beezisaamu ekitiibwa ate awuliriza ate n'omumyukawo Owekitiibwa omumyuka owokubiri Owekitiibwa Moses Kiyimba Ssenyonjo Katonda ababuleesinze ne mukulu Katende era Katonda nga abawadde mutuyambe ttiimu eno muginywese tukuumire essaza lyaffe ku ntikko kuba Kyaggwe ye w'amaanyi naye wabaawo ebitatambula bulungi nga Bannakyaggwe basaba mu bukakkamu era ssebo Ssekiboobo njagala kwebaza webale komyawo ekitiibwa ky'embuga ndabye ebyokwerinda nga byetoolodde wano Mukama wange buli muntu abadde ayita waayagala obadde otuuka wano ng'abaana ku mbuga y'essaza abaana buli omu alese munne ku mbuga naye ssebo twagala okwebaza kyekitiibwa ky'essaza kirabise kubanga buli wamu kati bwetooloddwa naye mbadde basaba ti mu mbeera bw'etyo bw'olaba nga waliwo n'ebirala ebitatambula bulungi ng'ebyo kubanga kino kyekyandibadde ekyokulabirako ky'empisa mu ssaza Kyaggwe eno yandibadde ntikko y'obuntu bulamu naye bwe tulanga Mukama nna byakomyawo ebifaanana bwe bityo ffe Katonda gwe twatugulumiza n'Obuganda bwaffe bukomewo ensi we busuubira so kye tuba tusaba nti okwagala kwaffe kubeere kwa mazima okwagala kuno kwe twalaga ku mupiira nze Bannakyaggwe mwalaga okwagala naye okwagala okwo kwe tusaba kuleme kulabikira mu mipiira myokka ne munnaffe bw'aba afiiriddwa okwagala okwo kubeewo. Muyomba era alabudde abantu bonna mu ssaza ly'e Kyaggwe okukoma okuwalana bannaabwe olw'ebintu ebyenjawulo baba batuuseeko n'agamba kikola amakulu okulaba nga Bannakyaggwe oba abantu Abaganda ng'omuli omu ayagaliza munne aye bino byatandise okwerumaluma si kirungi nnyo. Bannaffe ebirungi ssebo Owekitiibwa wa Unique Governments we bali kugabira Baganda mirimu ate n'abatali Baganda kubanga webale kwolesa mwoyo ogwo nti abantu bonna oba Muganda oba si Muganda bonna bantu ba Kabaka toyinza kuleka muntu ng'abonaabona naye ng'olina obusobozi obumuyamba okwagala kusigale nga kwaki kwa mazima ate nammwe abamu baba bakutte ku mikono
muleme kwonoona bizinesi z'abannammwe. Omuntu akuwadde omulimu ate oli mulimu gwe mwobbira ate tolina mpisa bakasitoma obavuma oyambala bubi togambwako. Mikwano gyange ekyo tekigenda kuzimba Bwakabaka. Mbasaba nga bannakyaggwe tubeere kyakulabirako eri amasaza amalala n'abantu bagambe nti ekiri ekyaggwe kika obumu obuli ekyaggwe bwebwo bannakyaggwe tukkirizenga okugambibwako. Nze omusumba Muyomba omwana w'omwami nze bw'olabanga sitambula bulungi ojjanga n'oŋŋamba kimusumba Muyomba waliwo bye tutategeera. Mikwano gyange ffe ng'abakulidde ku mbuga z'Obwakabaka tumanyi okumenyeka era tumanyi okukakkana. So mikwano gyange naffe ekyensi kye tusuubiramu neffe n'okusinga ennyo tusigale nga tuli omuntu atya omu. Tuzimbe Oluganda muffe, tuzimbe omukwano muffe. Abaganda tweryamu enkwe, Abaganda twogerera bannaffe, tuvunza obulamu bwabwe. Abaganda tubba bannaffe. Bagamba obunafuso bwenkaniddeawo n'abamu mutuuse ne ku seritta bannammwe. Abaganda nga mwe mubba ebintu by'abanaku. Mbasaba okwagala kwaffe kubeere kwaki kwa mazima. Munno bw'oba olaba ng'alina akalungi ng'akusinzeeko musabire omukisa. Buli lw'oyagaliza omuntu ekirungi naawe Mukama amala n'akuwa ekirungi. So mwegalirira okwagala kwe twalaga ku mupiira gw'essaza Kyaggwe ogwo kwatuwanika. Mwegalirira okwagala okwo kulema okutagala. Okwagala okwo kulema okukola ki? Okutagala. Sam Mpiima ng'ono ali kakiiko akaddukanye empaka z'amasaza mu Buganda agambye Kyaggwe yatuuka ku faino yakola brand ey'omulembe era nga ennaku zino Kyaggwe bajjabanga ttiimu y'amaanyi nnyo era nga balina okufuba okulaba nga bakuuma brand eno gye baafuna ku mulundi guno. Ssekiboobo kamwogereko bwe nti Oweekitiibwa Ssekiboobo kati brand mu mupiira tukola brands. Ono kakati brand oba oyogera ku Ssekiboobo mu bwongo bw'abantu ye brand yaki ya Kyaggwe olwebyo byatuusizaako. Ekyokubiri akoze Kyaggwe nga brand. Nze banzaala wano banzaala wali eri kukayaga bamanyiwo owa mwami Elia Lugeya Lubanga yawummula naye kiki ekitegeeza okukola brand ya Kyaggwe tituvudde wala era buli we batunyiga nange enyigirwamu era waliwo abatera okundaba ku kisaawe nga nze okomissioning empya naye mbagamba sirina kyakukola referee sisobola kugamba kintu kyonna naye bwesamba omupiira ku kisaawe ref tajja kubba kyekikulu kyojyokufa era munkomeredde olaba nti emipiira gyaffe tusamba nga tulina protection. Njagala kwebaza Oweekitiibwa Ssekiboobo ne ttiimu yo yonna management ya ttiimu n'abasambi nti nali ku kisaawe nga ndaba ne golo gye baatuteba nagiraba mu mupiira ensobi gy'okola oli mwakubonerereza oseseetukako katono n'oleka oli naakuhedinga omupiira mu katimba kakati kiryeko kyaba kiraba n'amanya nti wayi singa twanyweza wali eri kubanga olaba naye bakuleeterawo vidiyo ze naliko oli yatuteba amanyi okuteba golo omuntu ateba golo omulaba naye twaseseetukamu katono defender oli najja n'akozesa ki kakati ebyo tugenda okutereezaako kokaka ekatujjawo naye ekyokubiri n'okusaza omupiira ku layini wagaana ate gwe omupiira bateeka okuwangula oba owangula oba draw wagaana okusaza layini. Ekyafaawo kye twawandiika ng'era taata Musumba bw'agambye twateeka eggwanga ku bunkenke era olunaku olwalumu lugenda okutuuka ng'eggwanga lyonna liri ku bunkenke lwa Kyaggwe. Waliwo muganda wange ow'Ebuddu yagamba si ffe twalabanga omupiira guwedde ne mubuuza ku lwaki era si ffe twalabanga batugamba nti ffe tuwangudde. Njagala okwebaza abazannyi baffe abaakola obulungi ennyo era tewali muzannyi mulungi atali mu Kyaggwe. Ffe twali tusinga abazannyi abalungi naye njagala okubakkiriza bassebo ne bannyabo Mukama Katonda yakola bw'atyo.
olukiiko lwonna abawagizi mwenna n'abazanyi mwenna mu butuufu eddimu lyali ddene lyakwasibwa mutono naye lyali lyaffe ffenna. Njagala okwebaza abavujjirizi bonna ab'enjawulo nga mpita mu mukama wange omwami Ssekibobo n'abamyuka be n'olukiiko nti mubaddewo nga tumanyi nti mukyaliwo omugongo gwaffe mu mbeera yonna. Njagala okwebaza omwami wa Unique Garments, omwami Kasasa, fenga tekiniko yatukola bulungi, yatwambaza emirundi egy'enjawulo. Njagala okwebaza abantu mwenna okusinga bannagoma balebe muzze bangi, nze ndi w'eggoma bannange. Ye Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Bizibu agamba agenda ofuna okulaba nga akuma bulani y'eKyaggwe ng'ebeera ku ntikko, n'asaba n'Kyaggwe bonna okulaba nga bamukwatirako okulaba nga bulandi eno gye baakola ku mulundi guno esigalayo nga y'amaanyi. Yampita nga ndi eKawuga ne ngendayo n'ambuulira ebizu bya ttiimu ya Kyaggwe, naye ku myaka gye eno zali nga mu 8 n'okusoba. Nali nfaananga naye abaana bagende bafuneyo ku mazzi n'akwata $3 ku myaka eyo. Tuba tuli awo mu mupiira guno n'akuba akasimu zino z'abazanyi n'abawayo ezaabwe zino zakuwagira ttiimu n'aziweereza omuwanika. Obuwagizi obwo ku myaka egyo ate nga mukyala, gwe weebuuze omukyala oli bw'aba wagidde to that extent, ate gwe akyali omuto, omuntu akola alina byonna. Tubasaba mweyongere okuwagira omupiira. Nebaza abamawulire mwenna mwebale kutambuza mawulire ga mupiira gwa Kyaggwe. Indidi nga mwami Kupima bwagambye Kyaggwe bulandi, naye tunogikuuma. Kyangu nnyo okwambuka eri waggulu, naye bw'otegendereza okusigalayo kiba kizibu, naye kakasa olw'obuwagizi bwammwe tujja kusigalayo. Nakwatibwa ennaku nga ndi mu kibuga ng'omupiira guwedde, no nga tegunaggwa, ng'awo Kyaggwe esaanikidde Uganda yonna. Oli n'abuuza, ozi Kyaggwe essaza eryo liriwa? Naye omupiira bwe gwaggwa tewali atamanyi ki Kyaggwe. Bulandi gye tutandise tugikuume, tugikuume okulaba nti we tulinnye tetuvaawo.